Ngatumbawumba omwezi ogwokusatu genda kuzomwezi asatu olunaku lwa Sunday wano mu Town Council ey'Ekiboga mu Kiboga District ab'ekitongole ekya Rotary nga bali wamu ne Pauline Juliet bategeseewo gye bayise corporate gala ng'eno nno yeetabiddwamu ebitongole eby'enjawulo ebiri mu Kiboga Town Council. Muno nno mwetabiddwamu ebitongole ebiwera ddala 26 ebyasobodde okutandika tournament eno. Bwe twayogeddeko n'abateesiteesi okuva mu Rotary wamu ne Pauline Juliet bategeezezza nti eno edition oba lwe luteekateeka olusoose era basuubira nti buli mwaka bajja kubaako n'enteekateeka bw'eti. Rotary Club of Kiboga in partnership with Pauline Juliet be basinze okuteekamu amaanyi mu kintu kino. Corporate Football Gala mission is to provide safe and clean water to schools and other communities. Since there is a water crisis in Kiboga district at large. So different teams from different corporate organizations have come together and have registered to participate in this football gala for a cause which is a wash project in our district, Kiboga. Yes, I now want to thank whoever has participated in this gala today. Thank you so much. The 26 teams that registered and also came on ground to participate. We are so grateful that you have come to respond to our cause as Rotary Club of Kiboga in partnership with Pauline Juliet. Eno tournament ekisooka yesoose corporate gala nga bweti mu district yaffe y'Ekiboga era eno tournament tugiyita Rotary Club ne Pauline Juliet n'ekitongole ekirala ebyo bitongole ebire byakwataganye ku tutuusaako eno charity gala esoose ekisinga kulaba nti providinga tuwa amazzi amayonjo especially ku primary schools ne health centers mu district yaffe y'Ekiboga. Naye ebyo bitongole bye tulowoozezaako okusooka nabyo naye nga bwe tutandise tulowooza nti ate ne communities twetoolodde naffe nga Kiboga tujja kufuba nnyo okulaba nti tuziwa amazzi amayonjo. Otegeddeko ne chairman organizing committee y'omulekini Kiwanuka ono nno nga ye ssenkulu wa Pauline Juliet yategeezezza nti eno ebadde entandikwa era beebaza buli muntu si kinomu eyeetabye mu nteekateeka bw'eti. Henry Kiwanuka Executive Director Pauline Juliet Uganda ate mu Rotary nkolanga Service Project Director owa 2025. Tutandise gala eno ya first edition esose mu Kiboga. Twagirowoozako lwose nga twagala kulwanyisa kubula y'amazzi mu Kiboga Town Council. Nga Rotary n'ekitongole kya Pauline Juliet Uganda ffenna tuli bibiina bya nakyewa ebyagala okulaba nti nno abantu baffe bafiibwako. So buli we twa-identifyinga gap wonna weeba nga Rotary ne Pauline Juliet tuddukirawo okulaba mbu nno need eyo tuyamba ku gavumenti webeeremereddwa. So n'ekyo ensonga lwaki tugenda mu makampani gaffe tukagamba gajja ga participating sobole okulaba at least nga tugulira amasomero aga UPE tanks at least ga reservinga amazzi. Twagala okudulinga amazzi mu LC ey'Ekyanga ne LC ey'Ekiwanguzi n'egidiridde twagala providinga LC ezo amazzi agali solar powered. So egaba solar powered so twetaaga ba engineers bajja baga surveying kuva wansi. So ensonga kiri wano for this cause. So gwe gwaffe ogusoose in edition yesoose Pauline Juliet Uganda and Rotary Club of Kiboga bebasoose kireeta. Yeah, our goal was if we could have 20 teams. But I'm so happy that abantu b'Ekiboga kino bakyaniriza. Actually ne teams endala zazze nga zaagala okuyingira naye ng'obudde bukoze ki ng'obudde bugenze. So kyetubadde tusuubira kisinzeewo era twebaza bannaffe bonna bataddemu akasente ng'abakalomu n'aba Rotarians n'aba Kin Microfinance bonna bataddemu akasente okulaba nga ekintu kino kikola ki
kintu kino kiba tulina kimanya nti buli kimu tulina kulinda gavumenti tusobola okutuula wamu netubako ebintu tusobola okwekolera nga ffe bwolanga mu komite yaffe twetaaga amazzi bwe twekuŋŋaanya ffenna abantu b'omukyalo awo tusobola oteekawo at least amazzi agali solar powered komite nesobola okuba nga esobola oga access nga ku bwereere kuba teri kyalo kyavu nnyo so kino kibategeeza nti tetulina kulinda gavumenti mu buli kintu tusobola okukwatiza wamu bagamba agali awamu gegaluma ennyama erinnya erimu tetusobola kuluma ki kuluma nnyama n'olwekyo ŋŋamba abantu tulina okukyusa mindset yaffe buli kimu okulowooza nti gavumenti yokka yeyina okukola ki yeyina okutulwanirira so nebaza kampuni zonna zitaddemu ssente ate bannaffe abataze njagala ogamba companies nti zonna enkozi ssente tuzijja mu bantu kangeze nina kampuni yange kiri microfinance abantu bempa loans abampagira abaana bwengula ttanga bagenda kufunamu nga bagenze okusoma ne banywa amaki ne banywa amazzi bwenkola amazzi mu LC ezo mba ndi mu kuddiza abantu baffe so companies mulina okuyiga okukola kyebita corporate social responsibility tulina okumanya tuddiza tutya abantu baffe kuba oyinza okuba oli mugagga olina kampani but abantu bano ssente ozijja mu bo so kyalibadde kirungi nga nnyo okulaba nga tuddiza abantu baffe ku kasente kaba bakoze ki kaba batuwadde so ekyo nebaza abeetabyemu okusingira ddala abateetabyemu omulundi oguddako nsuubira nja kuba mbafuna. Okusinziira mu byafaayo ebya Kiboga District, Corporate League gwe mulundi ogwasoose okubeera nga etegekebwa era nga yategekeddwa ku kisaawe ky'essaza awabadde ensiitaano etalabwangako. Omupiira guno gwanyumidde abawagizi wamu n'abo bannannyini makiraabu. Kusubscribinga ku Focus TV bingi